n'abasajja be bonna. So betugaka tuyise wano bakiwulirire ddala bategeere nti byonna bye bakola tubiwuli. Alright. Byonna tubigoberera. Kale tuyanza nnyo. Alright. So ndowooza tetugenda ate kukola ki? Kansoke mmala okupoozingamu wano katono. Kati ebyo mbiwulidde bulungi nnyo bakyusizaamu ebifo gye bagenda okubbira obugye babutiikingira olwaleero. Naye era mu kkowero erimu namba plate zonna ezirabiddwako emisana ebwayise mu Kawempe North nga ziri mu kubba obululu. Namba plate ezo nezisinga obungi zikyusiddwa ne bateekako namba plate nga ezimu ku mmotoka eziweereddwa namba plate empya kwe kubaddeko n'ennamba eno. Let me see sigisevinze. Naye nga namba plate zikyusiddwa kubaddeko n'eno kati eno emu ku double cabin zibadde zikwatiddwa nga ziri webasanze kati eno namba plate empya gye badde bataddeko kati eri UAM 817S UAM 817S zezimu ku namba plate empya eziteekeddwako essaawa zino ku mmotoka ezikyusiddwa ezigenda okubanga zibba obululu. So Mr. Mwami Joe Ssenyonyi temugeza kunoonya namba plate zemulabyeko emisana bazikyusiza dda bazigyeko dda kati bakozeseza namba plate empya naifo bikyusiza okuba nti bakola obuvuyo obwo bwonna obw'okubba obululu. Kati katugendeko na wano abantu bandiyagadde okusooka okutegeerawo nga NRM bwetagwamu Marojjo na Bikuuno. Abantu bangi balowooza ensi tesobola ba profiling kansoke mbaterewo akantu kano mukategeere. Gwe wenna Munnayuganda ali mu kukola ekikolobero kino olina abantu bakuzala mu family, olina abantu b'okusomye nabo mu masomero gonna okuva mu nassale okutuuka olwaleero, obadde okola n'abantu mu society, obadde olina abooluganda bukona ab'emikwano, mumanye nti buli kikolobero kye mukola mu family zammwe ku masomero baoggi baobbi basenga bammwe they can easily profile you n'okuba waayo kubanga bo balaba ensi ntereevu. Information gye ngenda okuliringa kati njagala muwala wa Moses Kigongo information eno giwulira bulungi nnyo. There are so many ways wetusobola okudefeatingira. First and foremost, muwala wa Moses Kigongo gwe yeyita Farida Nambi candidate gubagenda okubbira obululu lwaleero. Ensi yandibadde esobola okutegeera akaseera kano gwani omutuufu. Ladies and gentlemen, omukyalo ono eyeesimbyewo bwe mba mugenda mutwala mu kooti ekitebe kya National Platform abakulembeze ne mukulu naluka mugenda twala omukyalo mu kooti asooke abaleetere affidavit kwe yakyusiza amannya ge original okujja mu ga Farida Nambi nkidda mukulu nalukoola council nalukoola ekibiina kya National Platform omukyalo Farida Nambi asooka abaleetere affidavit ku yasuyalingira okukyusa amannya ge. Omwana ono aliko enkaayana zitya. 1. Abamanyi history w'omwana ono okuviira ddala mu buto bwe teyakula na kitaawe gwayita kitaawe gwalabe okulu nga Bombuzi omukulu Moses Kigongo. Farida Nambi gemanya gemmanyi olwale wabula amanya ge yatuuliramu ne ku senior 6 ye Farida Namukwaya. Omukyala gomulaba muwala wa Kigongo essaawa zino eyepaatisenga akajonjo njagala abaleetere affidavit ku yasuyalingira okukyusa amannya ge yava nago mu buto nga muyita Farida Namukwaya alyoke yetuume Nambi Farida. Okuva mu buto mpaka ku senior 6 empapula ze zonna zisoma Farida Namukwaya so si Nambi Farida. Akyusa Nambi Farida ng'amaze okuzuula kitaawe mu bukulu nga Bombuzi nti ye ali Haji Moses Kigongo wa NRM amanyi yagakyusa bukulu ng'amaze okusanga kitaawo naye ng'ate si kitaawe. Kitaawe gwe bamanyi yakulira yonna ye Haji Nyenje ono nga former DEO owa Mpigi district. Mumpulidde bulungi nnyo.
muti nkula bintu nga temati bigenda nchonga nti obera ne obiwo ne ogiwo sengawo taatawo bemwasoma nabo buli kimu kitawo omwana ono mutuufu mpozi nga nyina ali yamusiba ye Haji Nyenje former DEO Owampigi district ini Kitimba Butambala mu Kitimba Butambala kati mmwe mubba kalunga mukimanyi nti sobola n'okuddayo ne mutuleetera affidavit y'omwana nga abaana yasoma nabo abasomesa buli omu ne yuneebwa amanya agaliyo origino kwe yatuulira nga ye Farida Namukwaya affidavit yagisulalinga dyakyusa amanya alyokaddemu Nambi kumuleka bagikwate mutuwale buzibu omusajja eyakuza omwana era nga amanyi ekitaawe nga abakazi ebizibu by'abakazi bingi baganze siyombala abakazi bamayi batwala mu bulamu bwabwe omwana ono eyita Farida Nambi essaawa zino kitaawe gwe yakula amanyi era yamukuza ye Haji Nyenje former DEO Wampigi district mu Kitimba Butambala n'omuvubuka omwabadde benyigidde mu kubbo bulwobo era alina akakwate ku Farida Namukwaya bamuyita Magala Kasimu mukozi wa ISO era operative ali related ku Farida Namukwaya wa Farida Nambi bonna nga nzaalwa ya Kitimba Butambala kati mugera ne mwekweka omwana oyo either Moses Kigongo yasooba n'agende wa Haji n'azaala omwana oyo Haji n'akuza omwana nga tamanyi weetaagawo okubuuliriza kati mwena amanyi Haji Nyenje mumanyi ekitimba Butambala mumanyi bulungi nnyo ayagala ogenda okukola save ne saaki genda onoonye ku Haji ajja kukubuulira n'oyo omwana ajja babuulira buli kimu abagenda babuulira ku kyalo information so network mugireke bagikwate mu no problem mujagisa ku mitimbagano egy'enjawulo kuba nawo kwebale baagala ogiraba mama omwana obu yava Rwanda straight yasooka kubeera waani wa Haji era gye baazadde omwana ono okitegedde bulungi nnyo ebyo mulabye olwaleero Haji Kigonga yeetadde mu mwana ono amulaye bukulu nga bumbuzi n'okukyusa amanya in fact n'okugenda okusoma ku university yatowa butoyi order nga amaze okutegeera nti omwana ono akuze kati amuyina mu future n'alyoka atowa order n'agenda ku university gye yasomera naye nga n'amanya gaatuulirako sige matufu gyatula ku senior 4 ne senior 6 uyo Fatuma Nyanzi una agambye amumanyi bulungi nnyo kato bagamba ffe tulina buli wamu network esobola okuwa information tugikola research tugitegeera mutugende empola akaluko mugenda kabba ne tugenda balagako nti either mukalangirira ku kifuba oba protest vote etandikiraawo mpaka Ntebe ekyo kyo musigale nga mukimanye mukole fujjo buli kimu tukirina information tugenda gikwata abaana balina kamera zisuze ekyajinge buli omu akimanyi bulungi nnyo in fact kyatuyambye nnyo okutuwa ekifaananyi ekinene ekya 2026 kyemugenda okukola ekiro kyaleero n'olunaku lw'enkya kigenda otuwa ekifaananyi ekinene ekya 2026 either we wish to continue or we start from there tomorrow. Omuntu bwasiri kataba musiru. Omuntu bwasiri kataba musiru. Ekifana kimuti in fact nze mbadde musanyufu nnyo ku fujjo lye mukoze obubbi bumwolesezza obutembo bumwolesezza nti kino ffe kiba kitukolera wa buli kintu kyonna ekirikodingibwa ekiwandiikibwa ne kigenda ku social media oba Twitter oba Gola Moses oba ku Facebook oba ku TikTok wonna newebelanga WhatsApp group tekivaayo kisigala ku record. That means we have enough evidence
for electoral violences, torture, kidnapped, Zetulina before even we reach 2026. That is enough evidence which can wake up all Ugandans, either tomorrow or the day after tomorrow. Netusibira nga tusibira mu State House Entebbe. Ekyo kyo mukimanye. One. Muchinana Museveni guwali Katumba oye. Tuwafuna the 3%. You manage to pick up guns. No gena no ruwana. Ogamba ina abantu abiri musanvu. Tulina abantu abasuka million 10. And we can get access to any weapon we want. But that's not the way we want to use, as you did know. Fetwagala peaceful mean. But if you mess up tomorrow, mugenda kwata, mugenda kuwa, mugenda kutulugunya, we are going to record each and everything. Kwamba tumachi solo funa information, nabagamba anti, mubyobufuzi ebya ddala. Onsindika mu mbega nange nenkusindika mu mbega. Mubadde mufuna access ku information ya national platform. Naffe tuba tufuna access ku information ya enda ne mugiyemo okubbamu. Ekyo nakibaga bero yuki yino badde basomesa engeri gye tuba tuzanye byobufuzi okuvedda. Onsindika mba mbega nemba manya nensirika. Nange nenkwata bange nemba sindike wuwo. Buli kyokola mba nkirina wano. Kati byonna zonna gye mbadde mubbira tubadde tufuna information mubbira wano mutikingira hano kati mwakyusiza namavudde mu Kawempe North mugenda buleta bulesibati ekituufu tukimanye bulungi nnyo ku polling station abagenda okera ku polling station buli polling station yo negula ku macha babale boxes zireteddwa obululu obuleteddwa n'abalondeddewo bwe babala kati gwe kakutanda otekemu results ezitabadde kweza abantu ze basayininze ojja tuulengeza avudde mugenda ku making sure nti musindika abantu bakole fujjo mu kuba amasasa abantu badduke muyingize obulubwa mu boutique nge mugenda kikola sina kindi mugenda kola arrest ekiro kyali n'ekya ku macha kubanga mugenda kikola mu deploying SFCC police mujamba zangu za police mukole fujjeri ne mujja kiro zaako bine bikole mukola wano kansoke banyonyolemu bobanga oli mulamu bulungi emmere ogigaaya era n'ogimira bulungi nnyo era n'okwata n'amazzi n'onywa bulungi wabula bw'olwala wabeera possibilities bbiri either emmere egikugotera ne bagikuliisiza ku jjiiko oba emmere eyo okuteekamu akapiira neyita mu kamwa ne bagikuteeka mu kamwa oba ogiyisa mu ccupa option zonna muzimazeewo option kyesigaddewo nkulaza ekifaananyi ky'omuntu omulwadde bw'obanga oli mulamu bulungi emmere ogiryanga bw'oyagala n'amavumba ogagaaya n'ebikalubo bigaaya n'ebifi byenyo osobola obimira nga biramu biramba naye bw'olwala abasawo baimprovisinga butyo bagenda okukuliisa tuli mu system yo kuimprovisinga tutya tutufunye eggwanga mirembe nakyo mukimazeewo kati oyagala omulwadde oyo ali ku kitanda mu democracy asigaze eki option kijasigaza osikufa bw'anaafa abantu mugenda bagamba ki buli kimu kijjeewo abantu okwogera temwagala boogere abantu okuŋŋaana temwagala bakuŋŋaane abantu mubawamba abantu mbatta mwagala abantu basigaze kukola ki remember agamaje ge muyina baganda baffe poliisi gye muyina baganda baffe mujjukire n'abafu abaavaako abakulembeze baaliko nga mmwe ate buli dikiteta ayogeza olulimi olujerega nti abo tebanna kibagenda kukola buyenje buyenje ekiva mu kiyenje kifuuka dduumu ekizibu kye tulina nti ffe tugenda kufuna DRC form n'obululu bulondeddwa buli kimu nga tukirina kati mwe mujja tubuya gye mujja results zammwe oluvannyuma okutinga obulowoozi emitwalo 4 nga Electoral Commission bayambyeko ekyo si ekikulu kyekirwa nyinza okweyogeza nga olwano bako ate nga abantu bali kuno balina information tugenda kukozesa essaawa emu nabategeezezza dda nti omuntu yenna alina information ekwata ku election